Abasiraamu okwetooloola eggwanga lyonna basuze bulindaala okwetaba mu nteekateeka y'okusala Eid al-Adha egenda okusalibwa olunaku olw'enkya. Okusala Eid y'omwaka guno kutuukidde mu kiseera ng'eggwanga liri ku bwerinde obw'ekirwadde ky'Ebola ekyaviirako ne gavumenti okuyimiriza ebikujjuko eby'abajulizi b'e Namugongo. Kakati abasiraamu basabiddwa olunaku olw'enkya okugoberera amateeka agaateekebwawo minisitule y'ebyobulamu okutangira okusaasaana kw'obulwadde bw'Ebola mu nteekateeka y'okusala Eid al-Adha olunaku olw'enkya. Naye okunaaba mu ngalo, okubeera nti kukwata mu ngalo, okugwangana mu bifuba, ebintu ebyo tubyewale kubanga obulwadde tutegeezebwa nti tebulinaako ddagala. Bwe tutuukidde ku muzikiti ekibuli ne ku muzikiti ogwa Kampala ng'enteekateeka zonna ez'okusala esswala ya Eid ziwedde nga wonna okusaala kwa kutandika ku ssaawa emu ey'okumakya. Kyalibadde kirungi ne muwuliza kutuba naye abantu n'okusaala nga badduka nga bagenda mba temukoze bulungi. N'olwekyo tubakubiriza ku nnaku olwo okujja okusaala mu bwangu kubanga emizika ekisinga obungi essaawa 3 Salaatul Eid ejja kuba eyimiriddewo okuya ssaawa 4 3:30 Eid ejja kuba ekoze eki ejja kuba ewedde. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi bw'abaddawo obubaka bwa Eid ategeezezza nti Eid y'omwaka guno etuukidde mu kiseera ng'eggwanga lyakavambya obufuzi ebyavaawo mpitewo era asibye abakulembeze abalonda okuva mu ntalo z'ebyobufuzi wabula essira basinge kuliteeka ku nsonga ezo ezinyigiriza eggwanga ssaako n'abantu abaabalonda. Tubakubiriza abalondeddwa entalo muzikendeeze, abalondeddwa mukulire abantu byetaaga okukola. Omuntu akaayana nnyo ayagala okudda mu paalamenti naye nomubuuza nti abantu b'okulembera obakoledde ki? Eid al-Adha abasiraamu kwe basalira ebisolo ng'akalombolombo ak'okujjukira ekikola kya Nabbi Ibrahim bwe yali agenda okusaddaaka omwana we Ismail oluvannyuma lw'okumuzaala ng'awezezza emyaka 8. Mu mbeera eno abasiraamu bakubiriziddwa okwenyigira mu nteekateeka y'okusala ebisolo ate n'okugabira abali mbwetaavu okulaba nti beefunira ku mpeera. Tukkirizibwa okubeera nti osobola okusala ente ng'olimu omuntu omu, osobola okusala ente nga muli abantu 7. Kyonna ekiba kikwanguyidde obusiraamu bukkiriza okubeera nti muyiwa omusaayi ku nnaku olwo. Sheikh Muhammad Ali Waiswa omumyuka Mufti wa Uganda asooka mu bubaka bwe bwa Eid asabye bannayuganda bonna okukuza olunaku olw'enkya okusabira eggwanga okubukalamu emirembe n'obutebenkevu. Tubadde mu biseera eby'okulonda abayitamu bakozesa obuvunaanyizibwa mu ngeri y'ekitiibwa, mu ngeri y'emirembe, n'abataayitamu baleme kitwala nti kyekyali kisembayo. Mu buufu bwe bumu ne bannayuganda abaagenda okukola hijja e Makka olwaleero basibye mu lusenyi Arafa gye bagenda ku mikolo egy'okukola hijja. Abakulemberamu abalamazi okuli Sheikh Zakaria Kiwalyanga ne Sheikh Yasini Kiweewa batubulidde nti abalamazi bonna bali mu mbeera nnungi. Ntwala omukisa guno okutegeeza abataasobodde kutuuka mu kifo kino nti bye mulina okukola e Uganda mubadde nga musiiba era mugende mu maaso n'olwaleero mwasiibye n'enkya mujja kusiiba okugenda okusaala Eid mudde musiibuluke. Wabula abantu bano nga bwe twatambula bonna balamu yozaayoza abatuuse mu lusenyi Arafa ne twagaliza ne bannaffe abasigadde Uganda okubeera nga abatuuka ku Eid obulungi basobole okubeera nga bakola bulungi emikolo n'okusaala Eid idhinillahi taala. Nga ojja kusanga obuzibu ng'emyaka gigenderedde ibaada ezimu ozikola nga toli mumativu naye Allah bw'aba akusaasidde n'akuwa kasente alhamdulillah olina okukola ibaada nga okyalimu embavu. Okusinziira ku nzikiriza y'eddiini y'Obuyisiraamu enteekateeka y'okusala ebisolo yakumala ennaku 4 ng'abaddu ba Allah batuukiriza akalombolombo kano oluvannyuma nga bakamala okusaala esswala ya Eid. Nze Zubairi Luwalira, BBS Telefayina ageesigika.